I'm all yours. Sababu mbite Dennis ngemanya gange basogoro twasajja bamusu fuba kodumi bembuga fumbira Buganda Ettooke ndi musajja w'emizannyo w'omupiira mpangalidde nnyo mu FUFA ebintu ebisinze obundeeta mu Lubaga South okwesimbawo ebyobulamu ebyobugagga ebya ssente n'okulaba nti tukulaakulanira wamu n'abantu baffe bonna mu Lubaga South. Ebintu bingi ebitawanya abantu mu Lubaga South okutandikira ddala obutaba na mirimu obutaba na capital mu bizinesi zaabwe, abaana abasomye abatalina mirimu n'abatasobodde kumalako kusoma oba school visit zirabise. Abantu b'omu Lubaga abantu bakozi mu Lubaga South, abakyala balina ebibiina bingi bitaagamu okugatta mu kasente n'okubabako ku magezi. Bangi tubasanga basonze ssente naye n'osanga nti n'ekyo zikola mu olumu tebakola tebakimanyi. Abavubuka tebettanidde nnyo bintu bya bibiina, babeera nnyo mu sports betting, mu bintu by'ebyalejjalejja kukola ku busente obw'amangu mangu. So abavubuka nabo tulina okulaba nti tubabangula ku bwongo okuba nti tebava mu mbeera. Buli bwogenda n'omitinga abakyala balina ebibiina byabwe, bw'omitinga abavubuka basanga ku puulu, obasanga bali awo nga balina galaale. Nga njagala nnyo okulaba nti nkubagiriza abavubuka nabo bennyini badde mu bintu by'ebibiina. Ekirala njagala okulaba nti tubabangulako skilling. Bangi bagenda mu magalagi n'ayigirawo okukanika emmotoka, njagala kuleeta ku misomo okulaba nti bakanikira ddala emmotoka ng'abakugu. Bangi bagenda mu kubajja, mu welding, kusiiga amamotoka ng'ago mu magalagi. Naye n'osanga nti ebyekikugu oba finish yennyini product gyemalidde si nnungi. Kyensemyayo ekiri kyasingidde ddala ate obuzibu gy'emigitoko emingi gye tulina mu Lubaga South. Mu Lubaga South tulina ebyalo 79 naye nga 4 ku ebyo 5 ku buli 100 giri migotoko, giri mazzi. Abantu basula mu mazzi enkuba etonnya, kati ennaku zonna abantu tebeebaka, amazzi gasula gabayitamu. Nga byebimu byenjagala okukwataganyiza wamu okuba nti tutereeza Lubaga South ebe ng'egenda mu maaso ekulaakulane ng'ebifo ebirala bebikulaakulanye nga Nakawa, ey'okuyuza ebipande. Tukwata ssente nnyingi nnyo ne tuziteeka mu bino ebipande. Oba oli awo tosobola kukuba, simanyiyo candidate kati bw'obalamu obukadde 10 bwena akasipendinga mu bipande, bino ssente nnyingi. Naye n'osanga ati waliwo candidate omufe gwe tumanyi ng'awa abaana mutwalo gumu kasoleta ebipande 10 ebya opponent ng'obiyuzizza. Kugamba ebyo nabyo bibeeramu. Naye obaali olumu kasita olaba nti ekipande bakiyuzizza, kitegeeza nti naawe nga candidate oba serious, kuba waliwo byetulabye nga tebakola ki, tebabiyuza. Of course n'enkuba nayo issue ku posters. Ojja kusanga ti saawa ya nkuba gino ebipande ebisinga bisanguka. Kati kyendabye mu leesi nti ebipande bibanga bisanguse, kati abantu abasinga obungi ekikyo bwe kibanga kisanguse batajja n'ateeka waggulu wa kikyo okuba nti baba akizzaawo okitimba. Eyo nayo challenge endala. N'osanga nti of course engeri akalu kajje kabadde scientific nti kali nnyo ku radio, ku advertising, mukola kikoga materials ez'abakitunzi ze tulina okukozesa ennyo okuba nti twetunda eri abantu. Seera olaba abantu tukolayo nga butukiwazi buno okuba nti kandi tebakwogerako ebikwogerako byonna, okuba nti abantu bakutegeera gwani. Wajjukira nti Electoral Commission yatugamba tulina okukola meetings abantu basukka 7 mu bifo ebyawabweru ga gardens. So bwobanga okola meeting y'abantu 7
ojja kusanga nti ne time bali limited obanga abantu balonzi bali 14 meetings z'abantu 7 okulanga meka 12 ennaku ziri nkaaga oyinza obutasobola kukola meetings z'abantu 12 so kyetukoze nnyo okufuna agents nga batambuza ebipande byafe bye bitukwatako netufuna biroole nga bigenda bitwogerako naye nze kyenziza okukozesa mu kalulu kano ye ddo tuddo ngenda muntu ku muntu nemba nga nsaba akalulu nyumba ku nyumba muntu ku muntu operators of babadde tebakikola nnyo babadde nnyo mu kutimba ebipande mu bifo bingi naye nga ate zaffe kyetukola ekirungi nti ffe tugenda mu area era abantu bangi bambuuza ne kitazo eno neeno tuziraba naye nze kitukola ffe tiimu mbidde bwe tubanga roadmap yaffe nga tugenda kuba mu mutundu ebitu tukeezaayo abavubuka naye obanga batandika okutimba notusalira akalulu nange nenzija kugamba ngaomuntu wooteeka posita omusabi ogiteekewo ate ogiteeke eddala ewali abantu abalonzi kiraba ennyo nga kuba kyamagezi nnyo okuba nti ntimba ku nguudo ezo nazonna n'abagenda Masaka ne balaba n'ab'Embala ne balaba naye ng'ate abantu abasinga obungi gye babeera tukola ki ffe nga timbidde tumanyiyo so tuconcentratinze nnyo mu areas ezirimu abantu abangi era tutimba eyo ne tubafinga ku nguudo kyo kibadde nnyo nga strategy okuba tukitwala mu maaso so mu summary kyekintu ekyebipande ekibuuzo ekisookeddwa ddala nti biri very costly sente nnyingi yes abantu bangi badde bayuza naye nga ffe mu Lubaga South abadde candidate omu gwe tumanyi ddala ye era bwekyongerako okugenda bwekyo tujja kuyita press conference nga bakandidate abalala tumuteeke mu public twogere eri abantu nti omuntu ena empisa zakola ki amanyi okuwa abaana sente mutwalo buli bipande 10 byokola ki byomutwalira naye ngaera buli kintu ekibi kirina ekirungi ekibeerako nze insistinga nti bingi byange babiyuzizza naye nze nkisuubira nti ate kandidate oyo abiyuza nti kitegeeza ndi w'amaanyi eki wotuuse of course challenge endala mu kalulu kano ekintu kya ssente obululu okuva mu 2016 mu 2015 bwali commercialized kitandibadde ate kituufu kubanga abakulembeze bajja mu ngeri nnyingi sisuubira nti omuntu awaddeyo akalulu ke siringi 5 oba 10 oba 5 oba mutwalo ebiri oba 10 yandibadde ya district y'okulonda abakulembeze abatuufu naye nze nkiraba mu ngeri 2 mu byalo of course omuntu muwa siringi 5 oba siringi 10 ayinza okuba kiro ya sukaali ayinza okuba nga olina ekyenjawulo kyagenda okukola ki ayinza okuba amaze emyezi 3 nga talabanga ku sukaali oba talabanga ku munnyo kubanga n'olukumi talukwata nkola akapapula so kikola ku sense mu areas ey'omukyalo mu Kampala ze banzala mu Kampala ate mu banziika nti ekintu kya ssente kirina we kikoma yes abantu buli muntu ayagala ssente era bw'obuzi mwate ajja kukola ki zwa ne bannakampala amanyi eventually okutuula wansi oba bannalubaga south kuba nze nsuubira nti ku bakulembeze betwadde nabo owekitiibwa Katole Bwama owekitiibwa Lukyamuzi tebakozesanga nnyo ssente tugende wano mu Makindye West Alamisa Wanyana owekitiibwa Medinseleko mu Kampala kugamba mu Kampala abantu ogenda bawa ssente nga ne bwokwata omuvubuka omutwalo era ajja kuba taguyina kuba wabanga wakitandika nga kya ssente olina okumalako ki nakyo naye mu Kampala tewali ssente emala mu Kampala buli muntu akeera neyepatika naso mu Kampala wano abantu ba mu Lubaga South bakiteekako nnyo siira ssente zokoze eki zobawadde eventually bakuwuliriza oba ne balonda omuntu oyo bwabakoze eki gwe balinako obuganzi oba gwe baagadde naye kiraba mpozi ku ekyo nti era bujja nnyo mu bantu mu Lubaga South nti nomali bategeera kye bakola era bajja kutuuka wali basalewo ku reasons ze banaba nsonga zaabwe batubawadde sobola gwawagala naye ne scientific erina ekintu kyereeseemu nze kimpisa advantage nti luli twabeeranga mu kampeyini y'omuyenyi eyo ey'omugendo oguliwo nti oba kale weevu oba people power oba Haji agambye kisumuluzo tuzze tufuna weevu ez'enjawulo so nga abantu bajja
bwebanga wa people power oba Nuupu ng'olwaleero ne bawanga wali lwali abantu bajja buzi mu mayengo oli nayogera ekigambo kimu bibiri abantu bakuba endulu nakola ki nagenda naye olwaleero buli mu meeting abantu abo ensanvu gasobola tuza mu meeting nga wano olina oba meeting olina obajjanjula babuuza ebibuuzo abantu ebikakkali ogenda kukola ki ovuddebwa kyekikuleese so scientific yadde ina disadvantage zaayo kuba buli mu meeting abantu abo emitwalo 7 oba oyinza okuba olina kugula kasoda kacaayi nga toba bribinze kiri costly kyonga bwe kyogera naye ate mu ngeri emu oba endala nsanze nti otuuka mu bantu nga kyebeetaaga bakimanyi bulungi ne babuuza ebibuuzo byebeetaaga era bamu ku betuukiridde olaba nti ovaawo nga alina kyayize nawe olina kyoyize nga mwetegedde nti ensonga eno n'eno n'eri ekola kino okugeza abantu abasinga ensonga esinga okubaluma bagamba abakulembeze bwe tubalonda tetudda abakulembeze bwe tubalonda temuddira ddala kati tukola biwanozizo tusaba akalulu naye tunamala okukulonda bwonoogera tugenda kukola ki kudda ensonga eyo nze always njiddamu bwenti nti buli wolonda omukulembeze atamanyi kyakukola tasobola kudda kuba bulonze nga tamanyi kyakukola kati ate anadda ki kuba olwedde abakulembeze bantu balondanga ebyokukola tebabimanyi nolipooti nga tuwaaka kati omuntu nga tasabanga omulimu ayinza ate okufuna oyo omuntu ayagala omulimu omuvubuka nga taguyina nga yasoma omuntu nga tabeera ngaomu administration ajja kujja atya asobole okuadministeringa constituency so ekintu ekirala kiddamu eri abalunzi nti omuntu omukulembeze obutadda buli wolonda omuntu atamanyi kyakukola tasobola kudda oba atalina bukugu kukola kati fe tuba nenya nti teyakoze ki naye nga of course the immediate recourse is kukwata mutwalo akuwa omutwalo teguli sustainable kiri beta abantu netubawa development projects omuvubuka oba omulina abe nga yeyimirizaawo naye guno omutwalo olwale bwengukuwa nenja nejja olwale ne bweŋŋamba nti leero buli kanaku ojje okusanga gwenga siringi 5 ng'obizaba 5 byokka tuka time nengulabira eri 5 sente nzunyiza okuba nsobola naye buli kanaku bwotandika okikola ntuka time nga ogundi wuyi ekatera ate 5 so otuka time ng'otyayo gyokola ki gyogenda that's why olumala okufuuka ne bafuna emmotoka ennene nga baziteka mu tintisi nga ziri eri nga bayambusa amadirisa nga bavuga kintu kiva mu kimu butamanya kyakukola naye olwaleero bwemanga abavubuka bange basakidde mu ssako yaabwe ne babanga balina skills bekolera sente zaabwe ebibiina biwandiisizza mu mateeka balina sente zaabwe oli omuvubuka nawe omugamba kwata wali flying parties kwata lente wuuyo natandika okutunda ebikomando bye nange oli muyinza okujja nga enjere munumba nemugulako ki nzija sitya nange obwali bwe zibuze mugawaya leero kandi wano ekikomando naakusasula enja so nzija nga ndi mugumu nti gye ŋŋenda siina kudduka misiri naye bino ebyomutwalo buli wembalaba leeta ebiri leeta tukatayimu naawe ng'omuntu tukanobanga kolaki one kindeka nga ndi mwavu tutunule nnyo n'amaaso amoogi abakulembeze betulonda ddala omuntu ono anatugattakoki kitumutuma okukola asobola okukikola yengeri yokola gyogenda okuva bakulembeze wamulagasawofe bawo biggest challenge oba problem esinga bubadde bukulembeze emyaka gyonna 25 badde tulumira abakulembeze abatamanyi kyakukola sinesalire nti kyangu nnyo okuganza omuntu najja nakusisa nakola katemba we naye nga ultimately ebintu byobukulembeze byakufuna bwolonda obukulembeze omukyamu tebamala kuterwa ki madagala malwaliro era mufa bwolonda obukulembeze omukyamu temuva mu bwavu butta bwolonda obukulembeze omukyamu temula na masomero gamo temulina masomero ignorance naye ekola ki etta era mu mateeka ga electoral commission kirikirya ne mateeka ga gavumenti ya Uganda mu penal code okuyuza ekipande kya omuntu yenna akwata ku kipande ky'omuntu yenna alina okusasula ndowooza fayini ya mitwalo ga 10 oba n'okusiga emyaka nga 2 so kiri against mateeka era comprehensive twaziteekayo mu electoral commission era kitono nnyo bw'ofuna evidence ng'oli akola ki abadde abiyuza n'omukwata ka vidiyo kino n'omwabira n'ogulawo omusango ku poliisi kikakatako poliisi okuba nti omuntu oyo embuzaga z'amateeka ziba nga zimukangavu oba zimuhandoling tutandise collectinga evidence ku bantu babadde bakikola ekyo
kimu electoral commission twakola complaint mu meeting y'aba candidates nga tugenda mu meeting ya roadmap era ne tugaidinga buteeka nga biri ekirala nti bwe tunabanga tumanyi tulaba tewali nkyukakyuka byonna tujja kukola joint action tugamba abantu abalonzi nti omuntu ono akola ebintu nekuba evidences esinga tugirina akola abcd and e tulabe nti n'abantu bannyini bamanya abalonzi omuntu nga bwali ziba kintu kya mpisa za busirufu kuno ebintu politics yes yate byakufuna kuwona naye ate si lutalo nti bwembanga zina kyendowooza nze sina problemu yonna na muwagizi wa Rosias oba owa Nasolo oba owa Kifamba lwakuba ndowooza ffe engeri gye tuva mu mizannyo nti mpakira villa abala wagira express abala Real Madrid Barcelona tukkiriza nti competition eba healthier at the end of the day omuntu ali best oba abantu basinga okwagala yajja okukola ki okulondebwa ekyo nakyo tomuvinga tugende ku kirala so fe ababadde mu byemizannyo competition kyabagimanyire eba ya bulijjo so si bintu ekifaananyi ky'omuntu oba wenaalemu oba wadde ekikoze eki era mu nsonga eyo kantu ali ne time okuadressinga issue ku bintu ebibaddewo mu bya riots eziwedde lwaki oyambula omukyala lwakuba yambadde essaati ya yero lwaki osanga munno oba yambadde essaati ya redi n'omukuba kibooko n'omukuba emiggo so era dasobola aba ne Lubaga South kikutera mukulembeze mbakubanga nime mu paliamenti wa Lubaga South nakirabyeko Mohamed Nsero yakikoze bulungi mu Kampala Send n'avaayo n'agamba ekintu kikyamu kuba banno okubba ebintu by'abantu nga mugenze mu demonstrations kintu kisi kyawe bugunjo okwokya ebipiira okwonona property z'abantu oliga okuba emmotoka yo tomanyi oba pikokwawa wawenaaleemu babwaki kuba tewali atambula kakinga yerambye nolaba omukyala maama w'omuntu wabwe naawe maama gwoyambula omukyala maama wa muntu kati naawe olina maama wo ayambadde yero kati golaki oba omwambula nze ekyo nkivumira nsikuvumulira waliwo engeri gye tuyinza okuleetamu ensonga zaffe ezitukwatako nga tewali muntu afudde sikizana nakyakuba abantu masasi nakyo mu respect ekyo nakyo tekirina solution gyekireeta mu byonna naye nga ebintu ebibiri tebifuula ki ebikyamu tebifuula kimu kituufu so nze nkivumirira bwe tuba nga twagala okudemonstrate nga waliwo ensonga etukutteko tuyinza okukwata ebipande byaffe netusaba poliisi netuyiba netuyimirira awantu olwaliro bagamba kati okwokya ebipiira olwaki tetukuma ennyinde eka ewaffe tubeera mu nnyinde netutuula netugamba ne poliisi ne defense tomanya naye tulina tuli wana abantu abiri mu standard operating procedures ife tukumira ekyoto kyaffe tuyimba ennyimba zaffe bannange kino tubeera nga toliga okoze eki gokosezza naye sikiriziganya at all nakumenya mu motoka ya muntu twala simu ya muntu si tekisoboka kuba nze gujjako ntyona alina ennyindo mpanvu oli munyankole munyarwanda kati ensi eyo twavaayo dda Uganda gye tulimu olwaleero yes erina ebizibu bingi yes weewaawo abavubuka tetubalabidde bulungi it's a government problem tukikiriza nti era gavumenti tulina okulaba kati abajja mu okuresolvinga issue ya social status nti ga amazima waliwo abantu abatono abalina ennyo ate waliwo abantu abangi ennyo ate abavubuka abato ate abatalina ddala nti bwe tuba ne problemu eyo ojja kubawo ki obuzibu tulina okunoonya engeri ng'abakulembeze nti ddala abavubuka kiki tubakoledde okuba nti embeera bwenkugamba nze embeera n'abavubuka bangi bwenze nogana naye omanyi twatula bataata baffeffe mupiira asanga omwana gwatazanaga naye kyekitukola kikyamu wankikoze bwoti kiri kituufu kino kikyamu naye olwaleero tetulina abakulembeze bonna bwe tuyina obwongo bwabwe ne babanga mu myaka 6 naye alinga muvubuka w'emyaka 2 kati n'otunna nga n'omuvubuka wagenda okukola ki okubangulako tasobola mukkiriza kintu kyenzirako okulonda ki abakulembeze abatamu kyakukola nze kimanyi nti abavubuka obakwata n'obateeka mu ruumu n'obanyonnyola nti atulekya mupiira tokuba mmotoka ya munno bwekiba nga kya ssente kyangu tukolemu omulimu tube nga tukola ti tufuna ssente ogwantu ogambidde nti mukyayimirizaamu campaign ensonga ki anze ngaolwange obwegombe bwe bajjamu mbadde campaign kati nzikola nnyo mu meeting endonotono kubanga oba oliawo twawulirako nga bagamba oba olaba abantu omukaaga tuwa masasi kati kwegamba olw'embeera ngaeyo
abakulembeze abalina responsibility nti nina obuvunaanyizibwa eri abantu baabwe mubeera nga ate mbasaagalira bakuŋŋaanya ate tube nga tufuna ki obuzibu kuba bwetufuna obuzibu fena tukola ki tukosebwa so tubadde nomala tubeera mu meeting nga wano strategic entonotono naye ndowooza nti next week omwana ngenda kuddayo mu campaign yange mbe nga ngitambuza nga lwatunakubadekola ki naye nga maze wiiki eri yonna nga katulate ffe abamu tuva mu hotspots nga bwolaba Ndeeba Kironde Kabowa Museke 1 or 2 yensi 5 nateete yabavubuka abato abasinga amaanyi n'okuba n'obusungu nati so nga tulina okwegendereza okuba nti embeera kekole ki kekkakkane buli omu tutegere nti embeera ekoze ekkakkanye tuddemu nga twali muntu n'omu alina buzibu kugenda maaso wayogeddeko ku kintu kya abawagizi n'abawagizi baba competitors mbadde nze sinakiraba nnyo lwakuba ndowooza ffenna tulina strategy za njawulo ze bakompyuta bange kyendowooza nti kintu kye basinga okukola babirimu nnyo mu bupande nebirediyo so sibalaba nnyo mu field kati ate nze mbirivinga nnyo mu dotodose mu field mbaddeyo so sinasangako mbeera bwetyo naye ate era baatuadvisinga era tucommission nti lwaki bakolanga roadmap nti buli mwavanga mulaale for instance nga ntudde wano nga kukoweeni oli nakola lwale wansi wali Ndeeba ku sheero y'omundeera nga abawagizi lwale oluggwa bayinza okuba batambula bajja ate abange nga baddekola ki nga badde eri ne beesanga ne bakola ki ne baba nti balwana naye mukana akalulu ka scientific nti lwakuba batukkiriza just meetings abantu 7 nti chance yaba fans baffe okumiitinga okuba nti bakola ki babawo omutawaana ntono si nnene nnyo nti kuba rale eyinza okubeeramu abantu 4,000 kati oyinza kontrolinga abantu 1,000 naye ate abantu 7 nga batutte wano abala ne batulwamu erirumu ya wansi tuyinza okufuluma wano netufunamu omuntu ategeera nti tetulina kukola kikweyisa bubi so tekiri vere denja tebadde nnyo era okujjako ngaoli baze kusalawo obusazi kuba ensonga eyo twogerako eyinza okujja by mistake abawagizi ne beesanga because banja toyinza kontrolinga bantu bonna nga bangi nnyo bantu 2,200 naye bano abantu 347 tuyinza okugonjola ensonga buli omu n'amanya nti bagire ono oba bagire ono so tetubadde nnyo challenge ku saidi yange ntambudde doddo era olumu ntambudde naye naye ate abantu abavuganya bwakola ki ntera kulaba ebimotoka byabwe kinaye nga tubadde na challenge Lubaga South nsaba bannalbaga South munesige ndi mwana nzaala yamwe nzaalirwa mu Wakaliga ziika Mutundu muba mugenda kubanga mulonzi omwana wammwe ate omukugu nkoledde mu bitongole bingi National Housing Uganda Telecom ekyokukola nkimanyi Corporate League so nga kyensuubira nti bwetulonda kulina omukulembeze alina expertise ejakuba tuyambi tugende mu maaso